Enkuŋŋaana z'ebyobufuzi ze zimu ku ezisomboola abantu abangi bwe kituuka mu biseera by'okulonda ate ne kisukka ekiviirako abamu okwesanga nga basowaganye ne poliisi. Okusinziira ku alipoota y'obuzibu emisango efulumiziddwa poliisi olunaku lw'eggulo, emisango egyekuusa ku byobufuzi gye gimu ku egyo egyeyongedde omwaka oguwedde nga gyali 42 okuva ku 193 egyaliwo mu 2017. Akulira ebyokunoonyereza ku buzibu emisango mu ggwanga Grace Akulo yategeezezza ng'emisango gino okusinga bwe gyavudde ku municipal empya ezize zitondebwawo. You recall that the whole of last year we had so many we had a number of, because of the creation of municipalities, there were elections which were carried out, and because of that the number of cases went up. Omwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Nanga atumenyedde egimu ku misango egigwa mu kiti kino. Mulimu okuwemula, mulimu okuvuma, mulimu okukumaakuma mu bali omuliro, mulimu okupangisa abavubuka, abakozi b'effujjo, ogenda okwesanga nga kabondo kano oba ekiwayi kino wekisisinkana ne kiri ekirala, era waliwo okunyoolagana okulyawo. Ku misango 42 egyaloopa omwaka oguwedde, 181 gyali gyakukuma mu bantu muliro, 8 baavunaanibwa kulya mu nsi yaabwe lukwe. Egyekuusa ku byokulonda gye gyasinga nga gyali 249 so nga okwawulayawula mu mawanga gyali 4. Ku gino abantu 8 baatwalibwa mu kkooti, 9 gyabakka mu V, 3 bejjeerezebwa, emisango 50 gikyakandaaliridde mu kkooti so nga 186 gikyabuulirizibwako. Enanga agamba emisango gino okusinga giva ku nneeyisa ya bannabyabufuzi n'abalonzi baabwe. Abamu ku babaka ba paalamenti bamwanukudde. Emisango gyonna poliisi gyeteeka ku bannabyabufuzi egisinga gyonna gitandikibwa bo, so si ffe bannabyabufuzi, kubanga bw'otunula mu likodi yonna ey'abantu abasibiddwa bannabyabufuzi abasinga obungi babadde kye bagenda okukola nga kiri mu mateeka. Bazituteekako ne bagamba oyo yekalakasiza nga tafunye lukusa, oyo yakubye olukuŋŋaana nga talina lukusa, oyo tewalimu misango gyamu. Ebyo byebintu ebibeerawo buli lunaku bye mumanyi bye bavaamu tukuba tiyagaasi nga bibeera bikolwa bya kutulugunya. N'olwekyo eyo ripooti nfu, tewaliwo misango gya byabufuzi gyeyongedde, wabula ebikolwa bya poliisi okulinnyirira enkuŋŋaana z'abannabyabufuzi n'okubalemesa okukola emirimu gyabwe, ekyo kyo kyeyongedde era lipooti eyo kyeraga. Buli munnabyabufuzi yenna anaagondera amateeka agafuga ebyobufuzi mu ggwanga era yetajja kukaluubirirwa, naye oyo anaagezaako okutondawo amateeka ge atambulire wabweru w'amateeka era oba olina okumuzza mu layini. Ye omubaka wa Kalungu West Joseph Sewungu omusanga gutadde ku ntaputa embi ey'etteeka eriruŋŋamya enkuŋŋaana erya Public Order Management Act. Poliisi esukka ku maanyi gaayo neva ku tteeka lye twayisa neddayo ku tteeka ekkadde lya poliisi. Ate Inspector General of Police ekyo twakimugamba mu kisenge ekyo waggulu mu Appointments Committee ne tumubuulira, ne Speaker n'akiddamu ku floor ya Parliament. Kati okwongera kw'emisango egyo kuvudde ku poliisi yennyini nga kukulembera Inspector General of Police. Okusinziira ku poliisi, emisango gino okusinga gyali mu bitundu by'Ebugiri ne Arua ewali okuddamu okulonda ababaka b'ebitundu bino. Buli wabeerawo akalulu nga k'amaanyi era buli kiwayi kiba kinoonya engeri gye kisobola okunafuyamu kiri ekiwayi ekirala n'okukola kutya. Naye wekibeera nti temuli kuvuganya kw'amaanyi era togenda kusanga abalinga bavaayo nga bagamba owaayi babeera ng'olredde abaakola ki ng'abakkiriza. Nga tusemberera akalulu ka 2021, poliisi erabudde bannabyabufuzi okwewala okukola effujjo, awatali ekyo yakubakolako ng'amateeka bwe galagira. Ali Mivule, NTV Akawungeezi.